akozesa ebintu ebifaanana bwe bityo. Haleluya. Mukama yantaasa singa tekyali kisa kye oli awo naffe twandibadde eyo, naye Mukama yatusaasira nasobola otukuumira mu nnyumba ye. Akasente konna k'ofunye ne kabeera ka mugaso gy'oli. Mukama yeebazibwe. Olwaleero bwe tubadde tujja ekiro bwe nazuukusaawo nga ni mu maaso ga Mukama, ne ndowooza ku lunaku luno when they talk about going for a service. Bw'oba ogenda mu saaviisi kiringa mmotoka bwe mba nagitutte ku saaviisi nti mmotoka egenda ku saaviisi eba egenda kuzzibwa bujja. Mukama yeebazibwe. Kati olwaleero tuzze, naye tuzze kubanga twagala kuzzibwa bujja. Nga bwe wazze si bw'olina okuddayo. Nga sinasoma ekyawandiikibwa, nsaba buli omu ali kumpi n'akatebe kwata obutebe 5 obuprofesayingireko, tebaataddeko bwa bwereere. Obutebe waakiri 5 bw'oba osobola buyisaako buyiseemu. Riko sata yandarabarabako sikerebo riyandarabarabako seke yanderebo sekerebo ribo saka yandaraba lagula tetuli wano just to pass time. Riko seke yanderebo robo sekerebo. Waliwo emyoyo egiri eyo egiri mu kuzikirira, giri supposed okubeera wano ku butebe buno. Ebikuubi balume banoonye otulo tubabule bajja ku butebe buno. Waliwo ensonga lwaki twabutaddeko. Riko saka yandereborobo sakaya rosete yandereborobo sakaya palagoma ya Yuda. Mukama beerako kyokola. Riko saka yandereborobo sekerebo ribobo saka yandereborobo sata yandereborobo sekerebo riyandereborobo sekerebo satakaya lagula Mukama wali okutuukiriza lagula roko sekeya riyandereborobo sekerebo yanderebo. Haleluya. Hasanidde Mukama. Beerako n'ebigambo by'okwebaza byeweebaza. Tosabidde bwereere, tolagudde bulaguzi. Weebaze Mukama kubanga awulidde, ate ali mu kukola, ali mu kutuukiriza. Weebaze kubanga awulidde. Haleluya. Hasanidde Mukama. Banange Mukama mulungi. Bible egambye mu Isaiah chapter 41 verse 10. Totya kubanga nze ndi wamu naawe. Tokeneetererwa kubanga nze ndi Katonda wo. Nakuwanga amaanyi. Weewaawo nakuyambanga. Weewaawo nakuwaniriranga n'omukono gwange ogwa ddyo. Amiina. N'abatamanyi Oluganda Mukama alubayigiriza. N'abatasobola okusoma kasita bw'okkiriza ye ng'atuukiriza. Mugambe nkyetaaga ajja kikola. Amiina. Era Isaiah 16, Isaiah 16, Isaiah 41, Isaiah 49 olunyiririrwa 16. Amiina. Ayongedde n'ayogera n'agamba, laba nkuyoze ku bibatu by'emikono gyange. Ebisenge byo biri mu maaso gange bulijjo. Haleluya. Wazze na kisenge ki? Mukama ayogedde atya? Biri bitya? Katujidde mu verse. Njakala mugikwate mu maanyi. Abaluzungu bagamba I've engraved you in my own palms. I've engraved you. Omuluganda agamba laba nkuyaze
ku bibatu by'emikono gyange. Ebisenge byo biri mu maaso gange buliddi n'olwaleero luli mu ki n'enkya luliddi naruli luliddi. Hallelujah. We have a reason to worship. Mukama yeebazibwe. Kale tumusinze olunaku olwaleero. Bali mu bidongo kati ffe tuli wano. Tugenda mu kuyimba himwe eyo egamba nti gwe Yesu oli wange. Nsaba tugiyimba okuva wansi w'entobo y'emitima gyaffe tuleke Mukama akole. Amiina. Tuddemu chorus ejo tuddemu gundi eyo verse. Yesu oli wange ddala. Kiyimba okuviira ddala wansi w'entobo y'omutima gwo. Oyo yekka kitiibwa kyaffe. Ffe abantu be beyagula beyanazano musayikwe senda muyimbi ranga Yesu ngamutendereza bulijjo senda muyimbi ranga Yesu ngamutendereza bulijjo. Zendiwo era nsanyuka. Zendiwo era nsanyuka. Nganengera ziri lyonna. Bamalayika benga bajja nga bantaka okwagala kwe. Zenamuyimbira ranga Yesu ngamutendereza bulijjo. Zenamuyimbi ranga Yesu ngamutendereza bulijjo. Muyeni naye chiumulo ganjijute sanyuliji nyemusibwamu mwoyo gwange teka Yesu lyonna. Tukaddemu muyeni naye chiumulo ganjijute sanyuliji nyimusibwamu mwoyo gwange teka Yesu lyonna. Namuyimbiranga Yesu obulamu bwange bwonna. Namuyimbira namutendereza bulijjo. Zenamuyimbiranga Yesu ngamutendereza. Zenamuyimbiranga Yesu
Zena muimbi ranga Yesu Gamutendere Sabulijo Zena muimbi ranga Yesu Gamutendere Sabulijo. Hallelujah, hallelujah. Mukama yampita omusinza kyokka kye nnina okukola tugenda kutendereza Mukama. Give your wewe space ekumala obulungi osobole omutendereza. Mukama ye lwazi lwange, ye maanyi gange, ye kiddukiro kyange, ly'essanyu lyange n'oba olabanga mwenya mwenya abadde mulungi gye ndi. Ye lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, Yesu lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, Yesu lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, Yesu lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, Yesu lwazi lwange, maanyi gange, maanyi gange, maanyi gange, Yesu maanyi gange, lwazi lwange, lwazi lwange, lwazi lwange, Yesu lwazi lwange, maanyi gange, maanyi gange, maanyi gange, Yesu maanyi gange, maanyi gange, maanyi gange, maanyi gange, Yesu maanyi gange, subiri yange, subiri yange, subiri yange, Yesu subiri yange, subiri yange, subiri yange, Yesu subiri yange, mukwano gwange, mukwano gwange, mukwano gwange, Yesu mukwano gwange, mukwano gwange, mukwano gwange, mukwano gwange, Yesu mukwano gwange, zina nkazinira mukwano gwo, njagala kulaba azina muko, olina kigangalala lwaki ozinira mukwano gwo. ekitiibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atajulukuka ettendo literi Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atajulukuka ettendo literi Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atajulukuka Yebazibwe Mukama atajulukuka, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama atajulukuka, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama akoze bikulu, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama atajulukuka, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama atajulukuka, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama alwana n'entalo, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama atajulukuka, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama atajulukuka, yebasibwe Mukama atajulukuka, yebazibwe Mukama atajulukuka,
Yebazibwe Mukama tajulukuka. 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 Kitiibwa kiteri Yesu kubanga ebulungi atuwadde ebirungi bingi. Yebazibwe Mukama amatendo atuwadde ebirungi bingi. Yebazibwe Mukama atajulukuka. banange katuzinire Mukama Katonda waffe kubanga byakoze tetusobola bibala. Haleluya. Njagala tuzine fena tugende mu sitayemu fena tugende kubanga byakola tetusobola bibala. Njagala kulaba omuntu ali swift mu maaso ga Mukama. Fena tuli baana bakutuuka kubuuka. Njagala kulaba buli omu ng'abuuka. Tugende. Hey, hey, yeah, woo. Haraka, haraka, haraka. Hey, 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 woo. Njagala kulaba buli omu ng'abuukira Mukama kubanga y'ensonga lwaki tuli wano. Hey, buuka, 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 buuka. Woo, 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 woo. Muwulira, muwulira, muwulira. Ali mu kiwato. Muwulira, muwulira, muwulira. Ali buli wamu. Bw'oba ozina muzinire. Bw'oba ozina mukyangire. Woo! Afaanana Yesu simulabangako. Yayeka omwana gw'endiga oyo. Simulabangako nze. Afaanana Yesu taliyo. taliyo. Afanana Yesu simulabanga. Simulabangako nze. Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu taliyo. Afaanana, afaanana. Afanana Yesu taliyo. Taliyo, taliyo. Kyogera ng'okidde wansi w'entaba y'omutima gwo. Nonyesa sinamusula. Oba omulaba toyimba. Afanana Yesu taliyo. Afaanana, afaanana, afaanana. Yesu taliyo. Afanana Yesu Simulabanga. Oba omulaba weeweke. Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu Taliyo. Taliyo, Taliyo. afaanana. Afanana. Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu taliyo. Taliyo, Taliyo. Afanana. Afanana. Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu taliyo. 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 Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu taliyo. 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 Afanana. Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu taliyo. Afanana Yesu taliyo. Afanana Yesu simulabanga. Nonyesa sinamusula. Afanana Yesu taliyo. afaanana Yesu. Taliyo. Afanana Yesu Simulabangako. Simulabanga. Tambula naye ase kumanyako munaana. Naye sirabangako muzaata amufaanana. Yesu taliyo. Afaanana, afaanana. Afanana Yesu Taliyo. Simulabangako. Abadde muzadde. Abadde muwambi. Abadde musumba. Pologoma ya Godson. Yesu taliyo. 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 Afanana. Afanana. Nonyesa
nonyeza sinabusula afanana Yesu talibayo. Bananga afaanana Yesu simulabangako. Berako ebigambo by'ogamba Mukama. Sirabangako omuntu afaanana Yesu. Sirabangako omuntu afaanana Yesu. Yesu namwekwatanga nina emyaka 8. Naye ndabye ng'ali nange. Ndabye nga mpanirira. Ndabye nga nnyamba. Ndabye nga ntambuza. Ndabye nga mpanguza. Ndabye nga ajjawo ebisenge. Ndabye nga alokola emitima gy'abantu. Ndabye nga alwana entalo. Haleluya. Ani amufaanana? Abantu bekyusakyusa. Abantu bakyuka. Olwalala kamba kino ekyajja kwogera kirala. Naye Yesu. Haleluya. Kampulira kalulu tukatiza Yesu. Wawala wakalulu akamanyi. Engoma zibwatukolwa Yesu. Engoma ezamanyi zibwatukolwa Yesu. Kuba. Ebisenge bikutuka. Kuba. Enjagala zikutuka. Haleluya. Haleluya. Emirundi egisinga bwe tukubeera mu kaseera akafaanana bwe kati tokazanyiramu. Okujjako bw'oba oyagala enjegere ze wazze nazo osigale nazo. Making sure enjegere zikutuka. Haleluya. Tugenda kwongera kuliekaana. Njagala ebivuga bivuge. Njagala amaloboozi nago gagenderewo ag'amaanyi nga bw'osobola okuwogana. Wogana wabeerewo ekikolebwako. Haleluya. Okwimusa erinnya lye waggulu ennyo. Nina okwimusa erinnya lye waggulu nnyo kubanga saanidde. Nyimusa Mukama Katonda wange emmeeme yange gy'oli. Ngimusa maaso go Mukama. Na byonna byonna ebiri mu nze Mukama mbiyimusa maaso go Mukama Katonda wange kubanga ye gwe mulokozi wange. Yego mubeezi wange yegwe taata wange Mukama. Nyimusa emmeeme yange maaso go. Nyimusa Mukama. Musiza emmeeme yange gy'oli. Mukama njikukwasa. Kola mukono gwa Mukama. Kola mulimo gwa Mukama. Gukole kitangaza gwawe Mukama. Gwe mulokozi. Nyimusiza abaana
bange Kimusinza abana bange gy'oli byonna ebiribuze butendereza Mukama Yesu wange yimusinza abantu bonna Kimusinza abantu bonna gy'oli Yesu byonna ebiribuze butendereza Mukama Tata wange yimusinza omusumba wange atwimusa omusumba waffe abatusinza Mukama Mukama ayongera omuwanirira amuwa amaanyi agayongerayo amuwa amaanyi agatutwala mu maaso butendereza Mukama gwe mulokozi nasinza neineme yange ena sinza erinnya lyo navunama kuna mulondo yo nasinza sinza Mukama Katonda wo sinza asinza Nasiza ememe yange sinza n'ememe y'okumakyaga leero Nasiza erinnya lyo sinza 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 navunama kuna mulondo yo Nasiza erinnya lyo sinza 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 Nasiza ememe yange sinza Mukama Nasiza erinnya lyo eryo lyokka Mukama navunama kuna mulondo yo Nasiza erinnya lyo Yesu erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukulumye okusinga byonna bakabaka b'ensi bavunama bwe bawulira erinnya lyo sinza 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 Nasiza sinza Mukama ememe yange sinza okumira ddala wansi w'entaba y'omutima gwo Nasiza erinnya lyo sinza sinza Mukama sinza navunama osaanidde empologoma ya Yuda kuna mulondo yo Nasiza kampulira abasinza Mukama sinza sinza Nasiza ememe yange webale kusinza webale kusinza weyongerayo nga mumusinza webale mwebale navunama kuna mulondo yo Nasiza erinnya lyo Yesu erinnya lyo lituwanguza likomyawo wembambuze lisumulula byonna mitima egyasibwa munange nesize erinnya lyo sinza sinza sayo Nasiza kyensobola okuwa ememe kujjako okuvunama amaaso go Mukama kampulira abasinza erinnya lyo sirina kyensobola okukujjako okusinza navunama kyendi kyonna abadde gwe Mukama kuna mulondo yo kyendi kyonna Mukama abadde gwe Nasiza erinnya musinze 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 asinza Nasiza obulamu bwendina Mukama yeeguwe
katonda wange Asiza amaloboozi emmeme yange amaloboozi nga temuli bivuga asiza erinnya lyo sinza mukama n'eddoboozi lyo nabunama kunamulondo yo nasiza okusembayo n'ebivuga nga kwebiri sinza mukama katonda wo nasiza emmeme yange nasiza erinnya lyo nabunama kunamulondo yo nasiza erinnya lyo Sinza mukama sinza katonda wo mukama ali mu kifo kino musinze n'amaanyi go tuwangula lwakusinza katonda musinze n'okwagala kwo kwonna kubanga katonda wakuwadde ekifo kino tetusaanidde tetusaanidde ffe nga ffe tetusaanidde naye olw'ekisa kyekingi mukama atwagadde olw'ekisa kyekingi yesu atwagadde netwandibadde wano leero netwandibadde wano leero bangi bafudde bangi batugenzeeko saba sinza katonda wo sinza katonda ali mu kifo kino sinza katonda wo olw'ebintu byakoledde sinza katonda olw'ebintu byakoledde abadde mulungi yesu abadde mulungi taata akumye abaana bo akumye famire yo akugabiridde akugabiridde abadde mulungi yesu abadde mulungi taata abadde mulungi tawekandika mukama oli mulungi taata tali alinga gwe mukama tali akwekana oli wakisa yesu ekisa kyo kijjudde buli wano ekisa kyo kijjudde kibunye ensi yonna mukama teri akwenkana mukama oli w'amaanyi yesu oli w'amaanyi ayi katonda wange oli w'amaanyi ayi mukama teri akwekana yesu teri akwekana kabaka w'abakabaka ekitiibwa kyo kijjudde mu ggulu ne mu nsi mukama temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi ku wange nze senyumiriza mu bugagga bwange
katonda asinga byonna. Teri akwenkana mukwano, teri akwenkana Mukama. Obadde mulungi gye tuli, otuwaliridde Mukama, otuwaliridde Taata, otugabiridde Ayi Kabaka w'abakabaka. Ffe baani Mukama nti otwagadde, ffe baani Mukama nti otwagadde, ffe baani Mukama nti otulaze ekisa kyo Ayi Kabaka w'abakabaka. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe Yesu. Njagala tutwaleyo eddakiika 2 tusabire abantu bonna abaddirira ebiro bye tulimu bya luvannyuma. Buli lunaku lw'ozukuka olina okwejjukanya nti ebiro bye tulimu bya luvannyuma. Mu buli kimu ky'okola, mu njogerayo, mu mirimu gyo, mu buli kimu ky'okola okikole ng'omanye nti Yesu akomawo mangu. Tutwale akaseera kano, banaye muggulu tetugenda kubeerayo ffekka. Tutwale akaseera kano tusabire abantu aba backslidinga, abaddirira mu kukkiriza. Tubakoowole Mukama abasumulule, enjegere zonna ez'abasiba azisumulule. Kabaka w'abakabaka tukwebaza Kitange, tujja maaso go Ayi Katonda wange, tukusinza, tukutenda, tukugulumiza Ayi Kabaka w'abakabaka kubanga oli w'amaanyi Mukama. Teri akwenkana Taata, teri akusinga Ayi Katonda wange. Mukama tukwebaza nti tulise mu kifo kino Ayi Katonda wange. Tukwebaza Mukama nti watuyita era n'otunaaza n'otukuza n'omusaayi gwo Ayi Katonda Taata. Taata tujjukira abooluganda bonna, ab'enganda zonna Ayi Katonda wange, abo bonna abaddirira mu kukkiriza Ayi Kabaka w'abakabaka. Mukama abo bonna abafuuka lukuomu Mukama, abava ku by'okusaba, abava ku by'okunoonya Katonda wange. Mukama tubayita, tubakoowoola bonna gye bali Ayi Katonda wange, buvanjuba ne bugwanjuba Ayi Kabaka w'abakabaka. Mukama basumulule bonna abasibibwa enjegere za last Mukama, enjegere za adultery Ayi Kabaka w'abakabaka, enjegere z'obulimba Ayi Katonda wange, enjegere z'obwamalaaya Ayi Kabaka w'abakabaka. Mukama enjegere zonna ez'abasiba Ayi Katonda wange tuzikutula n'amannya g'Omwoyo Omutukuvu Ayi Kabaka w'abakabaka. Mukama byonna ebyabasiba Ayi Katonda Taata obasumulule Ayi Kitange, obasumulule Ayi Kabaka w'abakabaka, basobole okujjukira Mukama nti eriyo Katonda asinga byonna, eriyo Katonda asinga essente, eriyo Katonda asinga emirimu gyaffe, eriyo Katonda asinga abaana, eriyo Katonda asinga omwami, eriyo Katonda asinga omukyala. Taata sumulula abantu bo Mukama, sumulula abaana bo Ayi Kabaka w'abakabaka, era obajjukize nti okomawo mangu Kitange, obajjukize nti okomawo mangu Taata, obajjukize nti okomawo mangu Ayi Kabaka w'abakabaka. Sumulula buli njegere za Sitaani ze yali yabasibya Mukama, tubasumulula n'amannya g'Omwoyo Omutukuvu Ayi Katonda wange, basumulule n'omusaayi gwa Ayi Kabaka w'abakabaka. Tubakoowoola Mukama, bakomewo eri ekkanisa, bakomewo eri okwagala ku Mukama, bajjukize okwagala ko babalaga Mukama, okwagala ko okusooka Ayi Kitange, mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Tusabire n'omusumba waffe n'ekigambo kyagenda otuliisa olunaku lwaleero. Kabaka w'abakabaka tukwebaza olw'ekigambo kye tugenda okulya olunaku lwaleero Mukama. Teekateeka emitima gyaffe Taata, teekateeka Ayi Kabaka w'abakabaka emitima gyaffe, sumulula enzigi z'amatu gaffe, enzigi z'emitima gyaffe Mukama, nti ekigambo kyo kijja kutuula mu mitima gyaffe Taata, ate tukiteeke mu nkola Ayi Kabaka w'abakabaka. Mukama sindika bamalayika abo Mukama Taata bajje batule naffe mu kifo kino Mukama. Tuziyiza buli nkola ya Sitaani, buli nkola ey'ekizikiza Ayi Kabaka w'abakabaka. Naawe bonna n'abazza ebigendererwa ebikyamu Ayi Kabaka w'abakabaka Taata, nti onaabasumulula mu kifo kino Mukama nga bawulidde ekigambo kyo Taata. Leka ekigambo kyo kigwe ku ttaka eggimu Ayi Katonda wange, erinaabala ebibala era ebibala ebinaawangaala Ayi Katonda wange. Tukwebaza, tukutenda, tukuyimusa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Haleluya. Amen. Bireko kwaya mu ngalo. Thank you choir. Twebaze ne Katonda olw'amakya gano amalungi
Tumukubireko mu ngalo Katonda waffe oyo ali waggulu. Abadde mulungi nnyo gye tuli. Yeebazibwe Yesu. Njagala okubebaza mwenna okujja mu kifo kino. Amakya ga leero amanya agange bampita Brenda Nassali Ntensibe. Ndi mukyala mufumbo. 1, 2. Hallelujah. Nina tulina abaana basatu, abavubuka basatu. Hallelujah. Sofa. Katukkirize Mukama. Nti n'abalala bajja. Amen. Amiina. Amina. Njagala okubebaza mwenna okujja mu kifo kino okujja okunoonya Mukama amakya ga leero. Mwebale kujja mwekubireko mu ngalo, si kyangu okukeera n'ojja okunoonya Mukama. Njagala mu kaseera kano okwaniriza ba first time visitors, abo bonna abazze okusinziza wamu naffe. Musitukeeko waggulu tubakubireko mu ngalo. Twagala obbandiriza mu ngeri ey'enjawulo. Mukama abawa omukisa, mwebale kujja. Ne kanisa bagiyita God's Fortress Ministries. Tusanyusa okubalaba, tubaagala nnyo. Mweyongere okujja, muba temuyina we mu fellowshippingira. Eno esobola okuba ekkanisa yammwe. Tuli bantu twagala abantu, twagaliza, twagala Katonda, tusabiragana, tuyambagana. Mwebale kujja era muba baakudda musobola okufuula eno ekkanisa yammwe. Tubaaniriza nnyo. Mu kaseera kano njagala okwaniriza abalinayo obujulizi, abantu babiri abalinayo obujulizi. Haleluya, tubakubireko mu ngalo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Musawo yayinza okukitegeera, ayinza okupima pressure ng'alaba kuba omutima gukuba nnyo. Obulamu bwange buliwo mu kusinza. So okusinza kw'olwaleero kunkozeemu ekyenjawulo. Okusinza y'emmere y'obulamu bwange. Wabaddewo akaseera nga mpulira saagala abayimba balekeraawo, kubanga mmanyi nti mulimu okusumululibwa. Era nkimanyi nti nze ekisigadde kikyo gw'omanyi, naye ku lwange nsumuluddwa, nina ekiteereddwa mu kusinza okwa leero. Ekyo kimugenda kuyita mu bwangu kubanga obudde mbulaba bugenze, naye obudde bwe butugendangako nga tuli mu kusinza n'okutendereza Mukama, ndowooza nti tube bakkakkamu, tukkirize okubeerawo kwa Mukama. Wajja kutuuka ebiseera nga mu Joel lwe yatugamba nti ebiseera eby'oluvannyuma Mukama agenda kuyiwa omwoyo we omutukuvu. Programu zino zonna ze tukola, service leader akoze bwati ne bwati, zijja kukyusibwa. Era kkiriza, tokalubanga mu maaso ga Mukama. Sarah nkwebaza Nalongo, tokalubanga mu maaso ga Mukama. Abalala tebategedde okusinza gye kwatandikidde. Omulabe yalwanye n'azannyira ku byuma. Obwedda abantu bayimba nga ebyuma bwe byesala, ne tugaya it's okay. Amiina. Abedda tebaalina byuma bino, baali tebalina microphone. Zino zennanga zaffe zino. Amiina. So Mukama, omulabe oba alowooza ki oba ayagala kukola ki, tujja kusinza paka last. Amen. Mwebale nnyo, naye obujulizi bwange obubadde obusinga obukulu. Auntie Kathy, Dr. Kathy, nkwegayiridde nsaba ojjeko wano. Kanisa God's Fortress Ministries, nsaba munneebalizeeko, twebaze wamu nammwe. Mukyala Musumba, ebimu abikola nga tamanyi, atumibwa, mwoyo n'amutumira, n'amulaga kola kino. Dr. Kathy yakwata ku baana bange. Mu ngeri nze siri muntu amanyi okwebaza noda onokuba obukola bikibikyukaga, sikimanyi. Mukama teyakimpa ekitone. Okwebaza kwange omuntu musabira omukisa. Dr. Kathy musabira omukisa. Yakwata ku baana bange n'abatwala
mu lockdown n'afuna omu n'amuwa mutabani we namala n'amuwa n'abaana abalala asomesenga. So abaana bange tebasomangako busomesa naye babadde baweereza mu ngeri ey'okusomesa abaana. Muwala wange omu bulijjo tujja wano mu kanisa tusaba omuntu atuwe sponsorship, tunoonya ssente, tunoonya miliyoni 2 asobole okugenda okweyongerayo okusoma layisensi ye eya pilot. Mukama yatukoze bulungi. Family gy'abadde akolera Patience baamugambye nga bamaze omusiibula agenze amaliriza okusomesa omwana, omwami n'amuyita. Yabadde amaze n'okufuna omulimu mwasifiwe. Olaba nti eno yonna training kwega omuntu bw'akuwa omulimu. Anti Kathe yambuuza bubuuza bakola ki, basobola kukola ki? Ekintu ekyo abooluganda mbeegayiridde. Nze nasoma am a professional secretary, ne graduating nga nenfuuka administrator, nenfuuka manager. I left the bank nga ndi manager alabirira emmotoka za bank. Naye bw'oŋŋamba nti nina faamu oba ya mbizi oba ya nkoko nja kukola because manyi nti Mukama buli wamu abeerawo. Anti Kathe kye yakolera abaana bange yabaga musobola kukola ki? N'atasomesangako asobodde okusomesa. Kati Patience omuwala omukulu yafunyemu eyo family gy'abadde asomesa, baamugambye tetwagala ogende. Baamuyiseeyo ng'ali kwasifiwe yakafuna omulimu n'omwezi. Wiiki yabadde tenaba nakuwera ne baddamu ne bamuyita ne bamugamba komawo. Ekyabadde kisinga obukulu baamugambye ekirooto kyo kiki? N'abagamba nti nze nkyayagala kubeera pilot, I want to fly. Omwami n'amugamba n'omukyala we nga waali, tugenda kukusonderako, tujja kukwasiza wamu naawe okulaba nti ekirooto kyo kituukirira. Banange munansonyiwa njogedde bingi naye bujulizi mbulabye. Patience ayinza okubuwa ku lulwe naye ng'omuzadde banti kudde omugugu munene. I don't know why when nandije miliyoni 2 naye baamugambye kakibe nga kitwala kiseera ki, jangu otukolere nga bwe tukusasulirangako naawe nga bw'ofissa. Okwagala okusingaawo ono lwe lubadde channel. Bw'osanganga omuntu bw'ensanga omukyala ng'ono nangamba Dorothy mpaayo omwana omu, olowooza ayinza okutunda mu dduuka. Bw'eŋŋaana mba nkugidde omwana, you are a destiny helper. Nsaba mukiyige. Buli muntu yenna ajja mu bulamu bwo alina ensonga lwaki azze. Respect them, bawe ekitiibwa. Buli omu muwa obudde bwe. Olunaku olulala nja bbawa testimony endala. Nina omwana wange, mwana wa mwannyinaze abadde bubi, abadde butabika, abadde n'ebizibu bingi, naye jjo ekiro yavudde wange essaawa 5 nga ŋŋamba nti anti bye ndaba sibitegeera. Ne mugamba nti eyo Mukama yayogera nawe, kwegamba nga takitegeera naye nga Mukama amuzza mu family. He's coming back home. So there is deliverance. Ne wano mu kusinza njiwulira. Mukama yeebazibwe nnyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze mukyala Senoga Patience. Nze neebaza Katonda obujulizi obwange bubadde ku engeri Katonda connection gyakugatta ku bantu abalala. Kakati doctor is nze my sister. Sister wange ate okuva maama bwe yagenda yaŋŋamba nti okuva n'olwaleero nze maamawo. Kati Dr. Catherine Katonda omufuula kyali lwakuba nti Dr. number 1 ayagala Katonda, ekyokubiri nti mugonvu eri Katonda. Bw'omala okugondera Katonda ate ng'omwagala akubeerera, akufuula omukisa ate n'obeera omukisa eri abalala. Kyekiri ku Dr. Kathy. So nze neebaza Katonda olw'okuba nti ogondera Mukama ate omwagala n'akufuula omukisa ate n'obeerera abantu abalala omukisa. Mukama yeebazibwe. Kati nange ku lwokubiri mbadde nina okwogera ku musawo ankoze bulungi nnyo. Kati nange ku lwokubiri Katonda alina abantu beyanegattako sibamanyi, naye olw'okuba kati point eyo era mbadde ngenda kuzoogera naye ne ŋŋamba leka nziise wa mukulu wange sister. So ne ngenda ku Malcolm ne ŋŋamba leka ŋŋende mpime ku weight ne ku pressure, naye nga Mukama kumba alina gy'antwala. Kati nenyingira ku Malcolm ne bampima weight nga weight ng'esanyusa, nga pressure esanyusa, naye nga waliwo omukyala ng'ali lubuto.
ne mubuuzaako nze manyi okubuuza ku bantu ne bwe mba sibamanyi sisobola kuyita ku bantu ne mubuuzaako kati bwe nvaayo mu kasenge ate omukyala namusanga ng'atudde kumpi neki n'emmotoka we nali mpaakinze emmotoka eyange kati nenkwatibwako ne ŋŋamba sisobola kuva n'omukyala ono nga sikoze eki nga simusabidde ne mubuuza amannya go nti yenze Mukisa Christine oli muleba nti ye ngenda kuzaala namusabira ne muwe ebyawandiikibwa ebirala nze ne ngenda mu maaso ne ngenda najjere ewa muzeeyi Mukama nga yateeseteesa dda ekituuti nasangayo abaana nga bangi muzeeyi alina amayumba kati amayumba agamu zino NGOs ezitwala abaana okukola emirimu nga mwe bali bayitirivu nengamba muzeeyi ate olwaleero nga ndaba abaana bangi nti abo munnange babateekateekera genda bweru naye olw'okuba bino ebijja batugamba nti bannange abasabi bino byonna bye tulaba muba mulina okusaba kati nengenda eri abaana ab'obuwala ne mbagamba bannange mumanyi biki ebigenda mu maaso abantu abalala bakomawo bodies nga temulina bintu kati mbasaba kambasabire ate njagala musale ku airport nga muyinaani Yesu nabuulira enjiri abaana abawala baali 7 5 ne balokoka 5 era abatalokoka baali basiraamu ne balokoka bwentyo nenvayo ku olwo nengamba Mukama neyanziza okunfuula ekibi abaana ne balokoka kati nali nzirayo eka half journey nga kati sigenda woli Mukisa Christine emmotoka nagikyusa paka mu ddwaliro nasanga Mukisa ng'ebyokuzaala nnomo bagambye abiganye nti omutwe gukoze gutya gukyuse naye nga Mukisa abasawu bannansi boogedde babawadde advice byonna biganye nga Mukisa ali mu maziga bwe natuuka sisita we bwe yandaba n'agamba naye bannange kituufu olwaleero ntegedde nti waliyo bamalayika abo gye bali waliwo abali mu ggulu ate ne bano kati nentuuka namugamba Mukisa akatambala kajjeko ku maaso sirika ne mugamba nze ayimiridde mu maaso go nina abaana 5 ate bayisiza nazzaamu Mukisa amaanyi yali akaaba Mukisa yagenda mu theatre Mukisa ng'aseka eyali akaaba nga theatre ng'aganya okuyingira namukansolinga ne muzzaamu amaanyi Mukisa yagenda mu theatre ng'aseka bannange obwo bujulizi buba bw'amaanyi okuzzaamu omuntu amaanyi n'owulya muntu nga omuzizzaamu amaanyi mu ddakiika 15 nga bebi afulumye ne mugamba nti buli kimu kyonna oba kifaanana kita tuyinza okiraba obubi naye Katonda ajjamu ki obulungi Abalumi 8:28 kale Mukama mwebaza nnyo nti bwe tumugondera ne tumwagala atukozesa ki tufuuka ebibya era tugende mu maaso n'okumwagala n'okumugondera nenzirayo ku Lwokuna nensanga gurupu endala nga bagireese nabo ne mbabuulira ne balokoka ku Lwokuna nenvayo nga mbatuta ne ku kyaki ekiwaatule mwe banaasabira olwaleero nkubye essimu ne bagamba madamu tuli mu kyaki kale neebaza Mukama etendo n'ekitiibwa bimuddire amiina twebaza Mukama olw'obujulizi obwo Mukama yeebazibwe neebaza Mukama ebyamagero byankoledde mu maka gange akadde katono bingi naye nja kwogerako 2 mu bumpi mu wiiki ewedde nalina omuwala n'akamufuna nga ali maidi ng'omuwala mulokole ate nga mulungi naye bwagenda kukya ku makya nga kasiru tayogera naye nga twebase ng'ayogera nazuka nemubuza Jackie good morning nansekera nendowooza nzizeemu nentereza omwana nemutwala ku ssomero nemulekera omwana omuto nagenda komo nengamba naye ono omwana nga tazukuse kumera eddagala ate tali bulungi ngamba kamuleke nga yeebakamu nagenda kumulaba nemugamba Jackie tanziramu nemugamba nendaba nga struggling nga tayogera omuntu twasabye wamu ekiro kati kasiru nengamba Mukama kiki kyonzigiriza ku wano kati bituuse ne mu nyumba mbadde manyi nzaabeera mu byange nga ntabuka n'ebirala kati no mu baana beewaka nengamba kale kankiwa obudde saamufaako saabeera na pressure yonna nengenda mufundo nenkolebya Mukama biki byonjigiriza kiki kyenkola nemala nemubuza walina kyewalabye naye ng'awulira alina amaanyi tayogera nengamba wandiika teyasoma ono mwana tagendangako mu ssomero naye amanyi kusoma Bayibuli omwoyo mutukuvu amukiriza kusoma Bayibuli mu lulimi lwe lwava nakyula n'abiwandiika ye nabiteegera n'embisoma nga bigamba
bw'oba otafulumye mu nyumba eno tojja kwogera. Ne ngamba kati emizimu eweetya conditions nga tojja kwogera. Kati omwami bwe yabitegeera n'agamba oba sooka agende bw'anaaterera komeyo. Naye ne mbuuze gye baamumpa yali sister wange kazi. Ne ngamba eno embeera yali emubaddeko. Ne mugamba yamubaako 2016 naye abadde mulokole ng'asaba tubadde yafuna deliverance nga tebiriiwo. Ngamba ne ngamba eyo wammwe era tewali eddwaliro ligenda kugoba mizimu. Kati sijja kumufulumya nyumba. Oba amala wiiki oba amala naku ki tajja kufuluma. Kandabe oba Katonda w'ennyumba eno Katonda gwensiiza neje mizimu eyawateddeko condition ngu tagenda kwogera tajja kufuluma. Ayeebake nze kankola emirimu gyange. Nenkola emirimu gyange nga nzuka nga ngenda mu kisenge ne ndeclaring a simple prayer nga seemenya. Naye gwasooka n'asaba kuba saa musanvu ne mukwano nga ssaawa 9 budde bwakufuna omwana ku ssomero omuwala ng'atandise nga struggling katini naye nga resistance nyingi. Engamba itizoke bwebake n'omucapo neegendera ku ssomero nenkomawo nga nkoma olugwe mba muyitawo nga nzulayo ebigambo ebyange nendiclaringa nengenda nenzuka ssaawa 6 z'ekiro nemusabira nga nze negambye oba bw'afa nze manyi tajja kufa naye tajja kufuluma ku bwa mizimu. Nengamba gyagenda basaba ne wano tusaba nina n'abantu abasaba n'okukyaki nja muto naye tajja kufuluma. Nemusabira nenzuka kumakya nemubuuza nindaba nga kyaluki nenyongera nentwala abaana bonna kusomera n'omuto n'omukulu bonna nengenda nabo. Nakomawo nemugamba Jackie good morning. Nangamba good morning to you. Nengamba nebaza Mukama conditions z'emizimu tejjakola. Nagamba Mukama olabikuse bano kati kiki kyonjigiriza wange tebagenda kufuluma ku bwa mizimu n'ebirala. Nebaza Mukama mu December ng'omwaka nga gugwako nafuna ekyoto ng'omuntu agamba aba covid bagenda kusiiba. Nengamba bano ndowooza bateegaze nze ateera kusiiba. Nze nensaba ne I divorced everything. Naye nga obulwadde babusindise mu nyumba yange bonna. Abaana bonna 25 bonna ne balwala ne bakwata infection nga ziri waggulu naye nga zibakwatde mu ddakiika ntono ne bijja nga biri radical. Abaana ne babeera balwadde nze nzeka yali mulamu. 28 nga bamalayo empiso ate yali ali abatandise kutya ne baddamu ne baba bubi nnyo n'okusinga nga bwe babadde. Badokita ne bagamba abo abaana babadde bafuna treatment naye kati lwaki tebaresponding eddagala lyaganye infection yali ku 52 kati eri ku 86. Magamba katukebere covid bwebeeramu obulwadde bweyongera bwe bagenda kebera Ebeneza nga ali covid positive. Ziri saa 6 z'ekyo mbunira mu ddwaliro ne taata nga ali bubi nnyo 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 nga mbeera mbi. Ne bagamba katukebere abazadde. Naye nze kuva bwe nabirabira nga nzuka ku makya nenji divorce nga va mu musayi gwange va mu biri gwange nga ntula katebe nenjigaana. Kati bagenda kukeba ne basanga nze nalina kofu nga nzibu yegisifunangako mu bulamu. Nendowooza sinzale na kofu naye kaneesige Mukama. Bwe banzijako sambo ne ngamba sampogo I cover you with the blood of Jesus. Bwe bakebera sambo ne basanga nze ndi mulamu naye taata we ali positive. Ne bagamba tujje ne bewakabona. Ne tubajja ne bane babakera nga bonna bali positive okujjako nze n'omwana n'omwaka gumu n'ekitundu. Naye nagamba ng'omwami nze nkubuulire nze covid teyinza kunkwata kuba I'm vaccinated with the blood of Jesus. Nga mugamba nagamba ndowooza ye yandaba nga bano nandabamu bakasiru oba nalaba byange bigambo naye nazungaka ngambula ekifuba kyonna kizitowa mukwano gwange gwembadde naye nga tulina embaga twetala ali positive ali ku treatment naye bwe nakubira Aunt Grace nangamba Evas treat cough only nenzira mu kisenge naye nga bwe byampa news nempula nga entiisa ze nengamba nedda eno covid eri attached with demons of fear. Nenzira mu kisenge nenzigalawo nensaba nenvayo nga ndina amaanyi nengenda nengula maxilin ya cough nentreatinga cough bwakyanga kumakya nga mpura my chest is very heavy nga mpura my lungs are very heavy. I would plead the blood of Jesus. I pull them out. I pray ngamba I don't have covid, I shall not have. I kept on declaring for 3 days. I was okay. But when they tested, I was the only negative with a baby Samuel, 1 year and a half. Others were all positive. I thank God that even those who are positive, they got healed.
they are better, we are all fine with minor things, but the devil what had planned the grave, it did not come to pass. God preserved us and kept us safe. I thank God. You people, I thank God that even when my husband was positive, the things of isolation, he went in another bedroom. I was in another bedroom with another baby. After 3 days, Nangama said, "Kasenge kanonka koye." Come back in the bedroom, it is okay. Nangama, I want you feel uncomfortable. Nangama, me. You remember what we agreed in the church? We said in bad or good. And me, I told you in the beginning, COVID cannot get me. I told him, even when you remember the day when we are going to test, we were here, all of us very free. Remember what happened? I say yes. If it was to get me, it would get me that time. But now, me, I told you, my system, it cannot go in my blood system. My blood system is saturated with the blood of Jesus. Can it even sit there? So he believed. After they have healed, our cousins came to check on us. He started telling them, my husband is a Catholic, a staunch one. He started telling them, can you imagine this woman kept on saying that COVID cannot get her. And I have seen, she kept saying COVID cannot get her. She talked to many and I was not there, but they told me that your husband has said A, B, C. They said, A. You mean my declaring it touched him? You people, I thank God. Wherever we go, we are ambassadors of the kingdom of heaven. I give God glory. Praise Jesus. Yeebazibwe twebaze Katonda olw'obujulizi obwo. Tumukubireko mu ngalo. Tumukubireko mu ngalo. Yesu waffe w'amaanyi, w'amaanyi, w'amaanyi n'okukirawo. Mu kaseera kano kampite omusumba waffe ajja atuwa ekigambo eky'olunaku olwaleero. Nene ku lwakimbuulira tusinze Katonda. Amiina. Yimuka ku bigero byo weebaze Katonda. Ebyamagero bino byonna bye tuwulidde, Katonda alina amaanyi. Katonda alina amaanyi. Katonda alina amaanyi. Bane twebaze Katonda. Yimusa emikono gyo weebaze Katonda akola ebyamagero. Katonda atuwonya. Katonda atwagala. Katonda ateeka ekkubo we litali. Twebaze Katonda kubanga yasobola. Oyo yatwagala n'atulokola n'atwagala n'akola biki. Mukama tukusinza Yesu. Osande omwana gw'endiga ogulumizibwenga ayi Mukama. Ennaku zonna tunakwebazanga Yesu. Tunakusinzanga ayi Kabaka w'abakabaka. Ogulumizibwenga osaanidde. Otenderezebwenga ayi Mukama. Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaka ne Yakobo, Katonda wa Ibulayimu akola ebyamagero w'Elayija. Ayi Mukama osaanidde. Ogulumizibwenga ayi Mukama. Ennaku zaffe zonna tunakusinzanga Yesu. Gwokola ebitasoboka Yesu. Ribo sababariba retoriba gagazono no mayebeberiba o dano no molo seriba litarama kazanga kasariribo bebeke beberiba yarara baba seriribo rimo dara baba kazaririba baba yerebe. Mukama okuziwa obujja kutuse, okuziwa obujja kutuse mu kanisa muno. Revive tuse mu kanisa muno. Jogeremu omuliro Yesu. Jogeremu omuliro Mukama. Otuzza obujja Mukama. Tulabe ebyamagero, tulabe obubonero, ebyewuunyo Mukama. Okutulenjegerera obulamu bwaffe Mukama, tubeere kyagala tubeere. Oh rabagazoririba yerebe ramagagazaririba yababa yagamanima rebotariba yararaba baba yagagamama yere. Oh Lord our God. Ayi Mukama. Oh ayi Kabaka. Oh sani de Yesu. Oh sani de Yesu. Oh sani de mwana gw'endiga. Oh sani de Kabaka w'abakabaka. Oh sani de Mukama. Tukwebaza Yesu. Tukugulumiza Kabaka. Akola ebyamagero, n'okola obubonero, n'okola ebyewuunyo, n'owonya abalwadde, n'otusumulula ku njegere, n'otujja mu bwavu ayi Mukama, n'otujja mu kutya, n'otujja mu kibi Yesu, n'otufuula abaana bo Mukama, n'otunaaza n'omusaayi gwo Mukama. Tukwebaza Yesu. Ogulumizibwenga Yesu.
osanidde mwana gw'endiga. O rabagazaliribaya rederibaliararabarababazaliriba rebobozoliribaliararababayagababayereribiriba. Oh yes, oh yes. Ani akwenkana gwe Mukama? Ani akwenkana Yesu? Ani akwenkana omwana w'eggulu? Ani akwenkana gwe Yesu? Teri n'omu akwenkana Yesu. Osaanidde Yesu. Tukwaniriza mu kanisa muno, tukwaniriza mu maka gaffe, tukwaniriza mu ggwanga Uganda, tukwaniriza mu mubiri gwa Kristo, tukwaniriza ku lukalu lw'abaddugavu, tukwaniriza mu nsi ya Isirayiri, tukwaniriza ayi Mukama, ogulumizibwenga ayi Mukama. O rabasali rabatali oribakababa oribasaliribaya. Waliwo amaanyi mu musaayi gwa Yesu. Waliwo amaanyi mu musaayi gwa Yesu. Oh, waliwo amaanyi mu musaayi gwa Yesu. Oh, waliwo amaanyi mu musaayi gwa Yesu. Oh, twanazibwa musaayi gwa Yesu. Oh, twalokolebwa ffe
As on the days of Pentecost, fire fall on me. As on the day of Pentecost, fire fall on me. Pentecost, fire fall on me. As on the day of Pentecost, fire fall on me. Kuruna kolonga ora Pentecost, muliro fire, muliro boyo, muliro Pentecost, muliro fire. Rimo swagama ya shani mayeke meni de mayere beni mayere be ramaga sani ni maria rabalaga kama masali mayaga kama gasari ni bagasani ni mayere be rebotara baga gasari ni maria rabaya kameni maye mayaga kama come on yogera munimi bobo sobode yogera munimi oberenga wegatano moyo mutukuvu sawa zinyini yogera ko munimi oluganda yogera ko ne katonda wo omugambe nti Mukama njagala omuliro ogwo ogwali Pentekoti gunzikeko mbeere nga njaka n'omuliro mbenga n'omwoyo mutukuvu eri obulamu bwange nkoye embeera gye mbaddemu njagala kulaakulana mu bintu eby'omwoyo njagala okuzibwa obujja mu mutima gwange njagala okuzibwa obujja mu bulamu bwange njagala Mukama nteeka amafuta ge kubanga asobola kubanga alina amaanyi njagala Mukama nziza obujja mbeere nga nsoma Bayibuli nga mbuulira enjiri nga nenenya ebibi rabababa yerebe mereri baba yagasaliribo lelebe riba lyaragasoliribo beke beberi riba lyarababa beke beberi riba lyarababa ramama saliri baba bebe beberi riba lyarababa riba taliba baba yagakama masababa riba riba taliba lyarababa riba seri riba lyarababa riba lyarababa riba kaseri riba lyarababa riba kaseri riba lyarababa baba kama maya kama mani moyo yerebe oh God gena maso egayiriye Mukama akuzo obujja obero mulokola judda amaanyi ng'oluganda agambye sijja kugamba mwana ono agende kubanga alina emisimu nenja kumusabira era n'amusabira Mukama n'awulira olina kubeera bw'otyo w'oluganda olina okubeera omukazi n'omusajja ng'onyina okukkiriza mu Katonda nga Katonda waakola ng'akola ebyamagero era ng'awonya gamba Mukama obeere ekibyagwe eri obulamu bwo Mukama kolesenga obuulire enjiri abantu balokoke era basumululwe Mukama mugambe akuseeka amafuta amapya okuzwa obujja kupya o rabagazaliriba ebekerebeririba o darababababa yararaba rebekerebeririba yararaba yerebe ramakazaliriba baba yerebe rababakasaliriba baba yarabakasiri oh Lord God oh God oh God Mukama tukwebaza Yesu Mukama tukwebaza olunaku olwaleero okutukyalira mu ngeri efaanana bw'eti Mukama tukwebaza n'otukyalirayo Mukama mu makanisa mangi gonna mangi naye n'osalawo olwaleero obeere masekati gaffe otukyalirayo Mukama tukwebaza tukyalira Mukama mukubire mu ngalo ez'amaanyi omugambe Mukama tukwebaza okutukyalira si kya bulijjo Mukama tukwebaza Mukama tukugulumiza osanidde omwoyo gw'endiga osanidde omwoyo wa Katonda osanidde kabaka bakabaka osanidde Yesu osanidde Yesu osanidde Yesu Mukama tukwebaza nti otuzza obujja Mukama
twebaza Mukama nti otuzza obujja ng'ekkanisa ya GFM 1. Mukama tukwebaza Yesu nti otuzza obujja ye Mukama. Tukwebaza olw'amafuta agakulukuta kaakano mu kifo kino nga bamalayika beetoolodde ekitundu kino, nga bamalayika beetoolodde ekitundu kino. Mukama tukwebaza Yesu. Mukama tukwebaza Yesu. Mukama nigeyimusa eddoboozi webaze Katonda. Asumuludde bamalayika, asumuludde amaanyi ge, amafuta gakulukuta. Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza osaanidde. Osaanidde omwana gw'endiga. Tukwebaza Yesu. Tukwebaza Mukama okutukyalira mu ngeri y'enjawulo efaanana bw'eti. Ogulumizibwe nga ye Mukama. Olibasa. Rebotara baba yaka. Rabaka baba yaka. Oh rabaka. Rabaka. Rabata. Oh ribosa. Rabaka baba. Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza. Wagolo tokoye musa. Tewa chama wanga Yesu tukoye musa. Musizona Yesu tukoye musa. Mutozi sende nyumirisanga wagolo tokoye musa. Musizona Yesu tukoye musa. Musizona Yesu tukoye musa. Chekwe mutozi ulokozi zende yumirisanga mube tembulijiti wa mumagesi kange temuli nakatono wate temuli nakatono wali nakatono senyumiri samu mukaka bwanke luyimbire Mukama luyimbolo senyumirisa luyimbire Mukama luyimbolo Luganda temuli kiti wamu kesikange temuli muwani nakatono wate samu ukaka bwange se haleluya mirisanga mube wakulu tokoye haleluya Mukama mwetendo bamalayika basumuludde bali wano tulina olwaleero musizona Yesu tokoye musa mutozi ulokozi yumirisanga mube mutozi ulokozi zende yumirisanga mube. Mukama mukubire mu ngalo ez'amaanyi ez'omwanguka. Njagala owulirize Mukama atukyalidde. Mukama ali wano. Tuli mu biseera nga Mukama yalokoze ekkanisa obujja. Era sijja kubalimba nti no gwegwadde omutuge ogwokuli ogwaleero naye olwaleero bikola tutuula njala obikula Bayibuli ng'oyimiridde ku maguluko mu kitabo kya Kabakuuku essula 3 ennyiriro 2 gwegwadde omutogo olwaleero. Era nabadde ngamba Mukama tukooye n'embeera etawedde ne tubiddamu leero ne tubiddamu enkya nga tukooye twagala ekidde kyamagero ekyewuunyo. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye bweti Kabakuuku essula 3 onyiriro 2 Mukama luyampadde lw'okulunyiriro olwo lwokaloka mangendo okuba oli olwaleero naye lwona Mukama alugjeeyo
mu bujulizi, mu kusinza, Mukama ali wano. Era Mukama ali naffe. Mukama agala okuzza obujja. Obeerenga paasi, bannange mujjukira paasi kyenda kwata wano. Paasi bwebanga erina omuliro togyepankirako, si bwe kiri? Ekkanisa bw'erina okubeera nga tulina omuliro. Si kibuguumirize, naye muliro. Mukama kyagala okukola. Ate ggwe oli kitundu ku Mukama kyagala okukola. Mukama yagala kukozesa Oluganda. Mukama yagala kukozesa ggwe. Oliyo nga weenyooma naye ggwe oli musajja wa Katonda. Oli mukyala wa Katonda. Oli mwana wa Katonda. Era Mukama agenda tukozesa omulimu guno okubuulira enjiri. Nga bwe tuwulira Oluganda Ssennoga bw'atugambye, Mukama atandise bannange. Mukama atandise. Kabaka okusatu onyola okubigambo bwe ruti. Yali Saala nga Kabaka gy'asaba. N'agamba nti, ayi Mukama, mpulidde ebigambo byo. Mpulidde ebigambo byo. Bigambo ki byawulidde? Yawulira nga Mukama akola ebyamagero eri Ibulayimu. Atayina nakantu konna n'amufuula omuntu. Ku myaka 9 ng'omubiri gwonna gweddemu ensa n'akasavu konna n'amuwa omwana. Nga mukazi we alina emyaka 9 yafuuka mukadde. Nigwani yalaba omukadde azaala omwana, naye Saala yazaala omwana. Kati ebintu bino byonna Kabaka ku bye lyawulidde. Yawulira Katonda wa Elijah eyaddangamu n'omuliro. Yabiwulira. N'agamba nti mpulidde ebigambo byo n'entya. Bannange, kuno okusiba obujja tulina okutya Katonda. Tulina okuba nti tulina ebigambo tuwulidde, biki byowulidde. Obulamu bwo bwa byamagero. Gwe okubeera omulamu olwaleero nga abantu bamanyi bakufuddeko, oli kyamagero. Ekyo bw'okiwulira otya. Ate Mukama atandise butandisi bannange. Olunyiriri lugambye nti bwe nawulira n'entya. Naye n'agamba Saala yeno gyetulwako olwaleero, ayi Mukama, zuukiza omulimu gwo. Zuukiza omulimu gwo. Tukoye ekkanisa enkalu eringa amagumba ge twalaba luli mu Ezekyeri 37. Ekkanisa nga nkalu, terina bujulizi, terina byamagero, terina mafuta, terina eryawo etyo. Tugikooye ekkanisa eyo. Mukama atuzza obujja olwaleero. Mukama yeebazibwe. Tugenda kulaba ebyamagero bannange. Tugenda kulaba obubonero. Oluganda Evans atwadde obubonero mu nnyumba yagaana omukozi okuddayo eka kubanga alina emizimu. N'agimugobamu. Teeta na musumba wakola bulungi notampita. Omanyi abasumba tubonaabona nnyo. Dakiika emu musumba jangu. Naffe si Katonda, naffe tuli bantu. Yakuwa obuyinza gwe. Era nze mu kkanisa nkinyagala kyekyo nga mpulira bujulizi wano. Sigamba tompita mu bubi, ngamba nti no, obeere nga gwe weesobola. Kubanga amafuta gali mu ggwe, Mukama ali mu ggwe, Omwoyo Mutukuvu ali mu ggwe, weesobola. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama atandise okukola ebyamagero. Tuwadde obujulizi byamagero. Eno wiiki ewedde ku lunaku olwokusatu mba ndi awo nga muganda waffe ankubira essimu. Neebuuza, omusajja kata ankubira essimu ate abadde atya? Nangamba, musumba, ntuse mu Amerika kaakati. Bino byali ebigambo bye. Nangamba nti ntuuse ewa sisita wa muganda wange gyali abeera, omukyala. Niye omukyalo ono mugagga nti ahambuulira ssebo. Nanga nti omukyalo ono musawo mu Amerika. Naye ennyumba gy'asulamu yakalina 3. Kaakati ekisenge ennyo mwe yali asula, kati nange mwentudde. Era entebe yagamba nti yayala obuliri bwe yasemba okwala, ng'alirira omwami waatuuke mu buliri obwo. Neti yabutuukamu, naye kaakati yatuuse mu buliri obwo. Kugamba enju yali mu ggulu, otumwerabire. Mukama yeebazibwe. Naye weewuunyibe amagero bino, gamba yanonyanga sente yatiketi nga tefe tuziina, naye Katonda n'ateekawo ekkubo.
ebyamagero bannange bitandise. Gw'otazanyisa Yesu va mu kuzannya. Mukama ayagala abantu abajja okumwesibako kabaani ku ndongo. Mbandi awo era weekend ewedde ng'omusajja ankubira essimu, nze yasooka omukubira mukwano gwaffe nagamba musumba ndi bize nnyo naye nja kuddamu kukubire. Kati omusajja tyakuba ssimu yampereza ka text message, nze saakalaba njala nnyo WhatsApp njagala okusinga ka text message. Kakati nagamba kakati musumba jangu eno ku ofiisi yange ssaawa 7. Yali yaŋŋamba nti nno ye tayagala kanisa okubeera nti no tetambula, yagala kanisa bange genda mu maaso. Nga noza ebintu bya lubalaatu byakusaagasaaga. Nagenda mu ofiisi y'omusajja saamusanga yaŋŋamba sijja nakulaba gwe musumba leero, nja kukulaba lulala naye ndese obubaka ojja kulaba sekretari wange abwera, musajja w'amaanyi. Omusajja omuntu gwe yatulekera okumulaba nga alina envelope nga mulimu ssente galimu obukadde 5. Nga message egamba bweti, zino sente muziteeka ku akaunti ya kanisa, mugende mugule bloka ez'ekkanisa. Bloka bamaka balayo bloka olwaleero oluddawo. Bloka ezo ziri 20,000 bloka ez'amatafaali zino 99. Naŋŋamba nti musumba nze saayi tubakubuulira njiri, nze kankola emirimu ejjange nawe okola egijjo. Naŋŋamba nti mu wiiki eziddako nkubirayo akasimu nkafati yangamba kulokutano olugenda okujjako. Kati bane musabe nnyo Mukama abeere nti nakola ekyamagero ekirala kubanga akyakola rikazandaraba, kubanga gano ge mazima. Senga atuwa obukadde bulala 5 bloka ziba ziweddeyo, twagala 10,000 zokka. Mbulira oyo bw'ataba Katonda abeerani abooluganda? Ye Katonda gwe wakkiriza ggwe, ye Katonda gwe wakkiriza ggwe agenda okutambulira mu ggwe. Kakati obudde bugenze naye Antisara olina ekigambo kyole Mukama kyabadde akuwadde. Mukama yeebazibwe. Amen. Natutte time nensabira service eno, nazuukuse ku ssaawa nzize nga ngisabira the whole week. Amen. Naye essaawa 8:30 nenzuukuka nempaayo service nengamba Mukama njagala okusinza ku waleero kugende ku kalenda kujjukibwenga. Njagala kulaba waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa mu kyaki muno. Nkooye ebintu ebiri usual. Mu butuufu nazze nga ndi mukoowo naye nga ngamba Mukama njagala kulaba ekyenjawulo. Ate nensaba Mukama nti olunaku luno lulina okujjukirwa at all cost. Mukama yeebazibwe. Era bwe nabadde ntandika bwe mba mwandabye nabagambye mukwate obutebe obwo. Bw'oba osobola buli omu asabire 5 bw'oba osobola okuyisaamu kikole. Mukama alina kyakola. Kati Mukama nga ndaga 3 steps, nga waliwo step eriwo, nga waliwo step ebadde makati awo naye ogiyitako nga si kyangu, naye Mukama nga ndaga the 3rd step wetulaga. Amina. So gye tuva wabaddeyo okusikatira, we tubadde awo ne tusikatiramu, naye ate gye tulaga walungi nnyo. Mukama abawa omukisa. Haleluya. Naffe twabadde waffe n'omukyalo ono twakere naffe ku makya. Omanyi service tukisobola kuva ku lwa 6 naye nga tukooye ebya bulijjo, nga tukooye. Omanyi bw'aba twakikooye tekigenda. Bw'aba tunaba kukikoowa nzijukira lumu Mukama nzija mu Pepsi-Cola nali nkuze nga nakola emyaka 4 nga kasente kananisa okuwera. Mukama nangamba vaayo gyompereze. Mukama waliwedde onvaako, nze mu kanisa ndi muweereza, ekyo kijja kukumala. Ndi mukebezi, mbulira enjiri, wandimadde onneesonyiwa n'okuwa kimu eky'ekkumi kyo. Mukama nangamba asagala sente njagala ggwe.
mwaka mulamba gwayatwanga tulwana ne Mukama nenzikiriza naye ebyo bisumba obimanyi sente zibeerawo nali sina kamotoka katulumu mbanzira eka nengwa ku boda yankuba nakaaba sikaba lwa bulumi obwa boda naye nga Mukama gwampita kumbonyabonya nga nkuye naye Mukama mulungi kubanga wiiki eyaddako nampa emmotoka eyasooka emotoka yange yasooka eyakwana n'omukyalo ono neba naye Mukama mulungi nene ekyeŋŋamba bw'oba tonnaba kukikoowa nga gw'okyakyagala kijja kukubeera mu bwekityo naye tukikoowe Mukama yeebazibwe. Kale mutuuleeko dakiika emu yokka obujulizi. Kale Yesu yeebazibwe. Banaye njagala okwebaza Mukama nange olunaku luno olwaleero okuva ndowooza since last year mbadde sijjanga ku kkanisa naye nga musumba buli lwaŋŋamba ogenda ku leading service next Sunday banaye twalwala tulwadde weeks 2 muzeeyi wange ne bamulongoosa nga buli saa mbeera nga musumba banaye sijja kusobola banange sijja kusobola ne nga musumba oba nalowooza nnimba nteekawo ebizibu naye neebaza Katonda nti byonna yabituyisaamu era njagala okwebaza Mukama. Tubadde nga balwadde nze n'omwami wange naye Mukama yatuwonyezza era tuli balamu bulungi. Musumba we yaŋŋamba nti ogenda ku leading service Sunday eno ne mugamba omanyi kaneeteeketeeke naye mbadde nga nsaba Mukama nga ngamba Mwoyo Mutukuvu bannange kati nze ngenda kwogera kisiina na bigambo nze ngamba ngenda kwogera Mukama Mwoyo Mutukuvu nze bw'otaayogere nze nange sijja kwogera nze njatuukayo nange njogere ebyange kati olina okumbulira ngenda kwogera biki ngenda kukola ntya ngenda ku leading ntya service naye njagala okwebaza Mwoyo Mutukuvu kubanga atalimba ate ye akola ebintu bye mu ngeri ye twebaze Katonda olwa service eno n'olw'okutukyalira nze mpulira nga mpeereddwa omukisa era mbadde nsaba Mukama nti mu service eno tubeere tetujja wano netusigala kyekimu ojje wano oddeyo ng'olina ky'okyuseeko. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kale njala okubaniriza ku meezi entukuvu ono Mukama yakyadde. Mukama yeebazibwa abooluganda. Njagala kwebaza Mukama. Mukama yatulungamya mabega eyo tuli abakyala nga bana tujja ne twegayirira ku lw'ekkanisa yaffe ku lw'omusumba waffe ku lw'abantu bonna naye ku lwokuna tumitinga buli lwakuna obuno obujulizi tujja kubuwa olulala naye njagala kuyita mu bwangu naye ku mulundi ogwasembyeyo Mukama yatulungamya ne tujja buli wamu buli katebe buli mu room office buli wane ekituuti twasaba etugamba Mukama twagala tukulabe. Indeed badde njagala kusigala ngamba nedda Mukama mulungi tujja kwongerezaako. Bannange abooluganda Mukama yeebazibwe munsonyi okomawo wano naye nze obujulizi saabumazeeyo bwoli omukyala omanyi tayimwe naye kati Omwoyo Omutukuvu mwebaza nti olwaleero ye avuze ekintu kyenga bw'ayagala naye nga tusaba nti Mukama atufuule ebibya bye tuyina era okugonda. Kati ono omukyala nali sirina ssente nali sizirina ez'omuwa naye Katonda ye yanteekawo ayita mu buli prosesi yonna. Omukyala bw'amala omusiibula ssaawa 5 ez'ekiro 5:30 nankubira essimu n'agamba nti bansiibudde sister we yakuba naye entambula teriiwo 5:30 ez'ekiro nga twebase. Kati obugonvu buli luddawo wano nenga mwami Senoga omanyi zuukuka mwami Senoga yali ava mu workshop ng'agudde naawo mu ddiiro ye nga tannagenda ne mugamba zuukuka jangu tugende tukole ki tutwale omukyala tumugye mu ddwaliro addeyo eka. Kati awo olaba obugonvu bw'obanga toli mugonvu eri Mukama era tajja kukola atya tajja kukozesa. So tubeere nga tuli bagonvu eri Katonda saawa awo 6 ogw'ekiro nga tuli mu ddwaliro tukola ki tusengula nakawere okumujja mu ddwaliro okumuzzaayo eka. So obugonvu kikulu nnyo 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 nnyo
nga gye nkomezza bwe tuba twagala tukole tutya Katonda atufuula ebibya bye nti bw'aba ayogera ate tubeere nga tuli beegendereza nnyo mu kuwuliriza. Bw'aba ayogera tutegere nti Katonda ayogedde era tukole nga bw'ayagala. Amiina. Kale tugende mu kusembera bali mu balinnya obujulizi obwo njala okusoma Abakolinso 11 ennyiri ya 23 paka kwa 26 lugamba bwe luti lugamba nti kubanga Mukama ye yennyini kye yampa kyekyo kye nabayigiriza nti Mukama waffe Yesu mu kiro kiri bwe bamuliramu olukwe yaddira omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'agamba nti guno mubiri gwange ogwebwayo ku lwammwe mu butongole mulye mukolenga bwe mutyo okunzijukiranga nze. Era mu ngeri y'emu bwe yamala okulya yaddira ekikompe n'agamba nti ekikompe kino kyeky'endagaano empya ekoleddwa Katonda wammwe akakasiddwa n'omusaayi gwange mutoole munywe mukolenga bwe mutyo buli lwe munakinywangako okunzijukiranga nze. Mukama yeebazibwe. Njala okubaaniriza ku mmeeza entukuvu nga tujjukira okufa n'okuzuukira kwa Kristo. Tuyite mu bwangu obudde butandise okutulira empenda ne Mukama byonna abirimu. Era abane revival yo mugyeteeketeeke bano bapulaninga obudde nze essaawa 2 mujje revival etandike mulabe omuliro. Mukama yeebazibwe. Kale tuweyo oluyimba nga bwe tugenda mu maaso ekyo kisoboze. Omusaayi gwa Yesu gwamanyi weguli ogwayika omusaayi gwa Yesu gwamanyi gwa muwendo mungi nnyo. Omusaayi gwa Yesu Yesu gwamanyi bweguli ogwayika omusaayi gwa Yesu gwamanyi gwa muwendo mungi nnyo. Mulimu amangi ag'ekitalo omusaayi gwa Yesu ogwayika. Mulimu amangi ag'ekitalo omusaalaba gwa Yesu. Mulimu amangi ag'ekitalo omusaayi gwa Yesu ogwayika. Mulimu amangi ag'ekitalo omusaalaba gwa Yesu. Mulimu okuwona omusaayi gwa Yesu. Mulimu okuwona omusaayi gwa Yesu. Mulimu amangi omusaayi gwa Yesu. Era mulimu essuubi omusaayi gwa Yesu. Twanazibwa omusaayi gwa Yesu. Hallelujah. Omusaayi gwa Yesu. Hallelujah. Omusaayi gwa Yesu. Mulimu amanyi omusaayi gwa Yesu. Mulimu essuubi omusaayi gwa Yesu. All right.
tukwate omugaati nga Yesu bw'atulagira tugulye. Kwata n'ekikompe tunywe nga tujjukira okufa n'okuzuukira kwa Kristo Yesu omulokozi waffe. Mukama tukwebaza olw'emmeeza entukuvu nga tunywedde ekikompe tunywa n'omugaati nga tujjukira okufaako n'okuzuukira naye n'okukomawo okwo okugenda okubeerawo. Mukama twongedde okuzza endagaano yaffe naawe obujja, naye nga mu kyo kwe kuzzibwa ffe obujja mu mitima gyaffe n'emyoyo gyaffe. Ayi Mukama, tubeere abasajja n'abakazi n'abaana baffe abakwesiga, abakugondera, abakwagala ate abakuweereza. Mukama, endagaano eno tugizzaamu amaanyi mu kiseera kino, mu mwezi guno Mukama ogwa Shevaati. Mukama, tugizza obujja endagaano eno, tujja kwagala Yesu, tujja kwewaayo gy'oli, tujja kusinza. Ayi Mukama, tujja kuweereza Mukama, twewaayo Mukama n'essekwewaayo yenna. Obeere Katonda kitaffe ow'amaanyi nga bwali mu kkanisa yasooka ey'abayigiriza. Mukama tukwebaza, era Mukama tukwebaza kubanga wali wamu naffe nga tugenda okuwaayo ebiweebwayo ekimu eky'ekkumi n'ebirala byonna. Mukama, tusaba otukutule ku mizimu egy'obwavu, emizimu egy'okupangisa, emizimu egy'obutaba na mirimu, emizimu egy'obutasoma, emizimu egy'amabanja, emizimu egibeerawo nga gikwata sente zaffe ne gizikweka wansi mu nsozi oba mu mazzi. Mukama, tukutuleko ekkanisa eno, buli agisabiremu abeere nga alina byeyeetaaga. Tulekerawo okusabiriza Mukama, tukooye obwavu, tubukooye Mukama, tukooye amabanja, tukooye okubeera mu nnyumba empangise, tuzikooye Mukama, tukooye Mukama, nga tuwaayo weegulumiza Yesu mu linnya eddungi ate ery'amaanyi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kale abakebezi mukwate ensawo ezo muweeyo nga tuwaayo. Nja kusaba mukyala Nteesi bajje atuwe ebirango tubikole mu kiseera kyekimu. Banzikiza nti ensawo eya bbulu kyekimu eky'ekkumi, naye ensawo eya papo eyakakobe yey'okuzimba. Mukama atusaasire. Jangu mukyala Nteesi be. Haleluya. Katuyite mangu mu birango byaffe ebya wiiki. Twebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero lwatuwadde. Tumwebaza okutukyalira n'okubeera mu masekkati gaffe, era nsuubira nti buli abaddewo mu kusinza okwaleero aweereddwa omukisa, era waliwo ekikuvuddeko era ne wabeerawo ekikwongeddwako. Haleluya. Twagala okwebaza Katonda olwa testimony musumba gy'atuwadde olwa blocks 2,000. Twebaza Katonda byakoze era byakyakola mu masekkati gaffe. Ekkanisa eno erina okuggwa. Haleluya. Era tusaba Katonda nti ajja kuyita mu buli kinnoomu ku ffe aggulewo enzigi eza ssente tusobole okuzimba ekkanisa yaffe eggwe bulungi. Twongera okusabira abantu bonna ab'omu GFM muno n'abatuliraanye nga tusaba Katonda atunyweze mu kukkiriza
era n'abo bonna abatulinaanye nti tusobola obbatuukirira nga tuyita mu kubuulira enjiri basobole okulokoka era basobole okutwegattangako mu kusinza wano ne mu kutendereza. Mba njagala n'obbajjukiza nti tuyinayo virtual altar buli Lwakusatu okusaba okwa wiiki kubeerayo buli Lwakusatu tubeera twegayirira Katonda kubeera ku online ku mutimbagano mana ebigambo tujja biiga mpola mpola kubeera ku mutimbagano buli Lwakusatu okuva essaawa 12:30 mpaka ssaawa 1:40. So mbasaba twegatte nga tusobole okusaba n'okuyita mu wiiki n'okuwaayo wiiki kubanga tekiba kirungi okulinda ne tujjawo ne tusaba ku Sande ne tulinda wiiki yonna ne tulinda Sande eddako tujje tusabe bannange emizimu gyo tegyebaka ngibeerawo. Haleluya, amiina. Kale katwebaze ekiweebwayo kyaffe. Kabaka w'abakabaka tukwebaza olw'abantu bo Mukama, tukwebaza olw'ekiweebwayo kino ayi Katonda wange tukireeta mu maaso go Mukama okitukuze ayi kabaka w'abakabaka era naffe otutukuze ayi Katonda wange. Nkwebaza olwa buli kinnoomu awaddeyo Mukama era nabo bonna abatalina Mukama kabaka w'abakabaka osobole obbagabirira nti obuddako Mukama nabo banaasobola okuwaayo ayi Katonda wange. Tukusaba Mukama okozesa ebiweebwayo byaffe bino Mukama otugaziye ensaloosalo zaffe Mukama otukole owonye abo bonna abalwadde Mukama otutaase mu buli kimu Mukama mu buli mitego gy'omulabe sitaani Mukama gyonna tubeere nga tugibuuka ayi kabaka w'abakabaka kubanga ggwe otukuuma Mukama wagamba nti bwe tunaawangayo ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yo Mukama era nawe onaagaziyanga ensaloosalo zaffe Mukama onaatukuumanga onaatuwonyanga endwadde obukumi obujja kubeerera gye tuli Katonda waffe. Tukwebaza Mukama kubanga gwe Katonda asinga byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Kale obudde butuweddeko twagala kutandika second service. Katusabe ekisa Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwammwe mutukuvu kubeere naffe ffenna n'ab'enganda bonna n'etagwawo, amiina. Kale mbaagaliza wiiki ennungi Mukama abakulembere abawa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina.